Hajjaj bun Yusuf Athaqafi yakwata abasajja 3 ng'agenda kubatta, naye nga tannabatta yatuma basajja be n'abagamba mugende mukole okunoonyereza ddala omusango guno mulabe oba baaguzizza. Bagenda basajja be bakola okunoonyereza, ekyamazima bagenda okukola okunoonyereza ng'omusango abasajja baaguzizza. N'agamba kati tugenda kubatta naye muyite abantu b'ekitundu babeerewo nga abajulizi nga basajja bano bafa. Bayita abantu b'ekitundu babakuŋŋaanya. Mu bo abaakuŋŋaana mwalimu omukyala ng'akaaba amaziga mangi nnyo. Hajjaj kyamuyitirirako kyava abuuza omukyala ate ki ekikaabya? N'agamba ekituufu abantu bano 3 be mugenda okutta, bano abasajja bonna mbamanyi nina bwe mbayita. Asooka bba wange, owookubiri muganda wange, owookusatu mwana wange. Hajjaj kyavaamu omukisa n'amugamba abantu abo oleezaako omuntu omu. N'agamba ekyamazima annabni fahuwa maulud, mazima omwana wange ye nsobola okuzaala n'omwaka ogujja ne nzaala omwana omulala. Wa anna zawj, ate bba wange fahuwa mawjud, ate ye wano waali ne mbakuŋŋaanye wano mulabawo. N'agamba naye ate muganda wange wa anna akhi, mazima muganda wange ye ne bw'abanga afudde essaawa zino ng'omusse, taata wange ne maama wange baatuzaala baafa dda. Kati nno nkakasa nti tebasobola kuva Magombe gye bali ne banzaalirayo muganda wange mulala. Mbadde nkusaba muganda wange omusonyiwe, baabasigadde 2 obatte. Hajjaj bun Yusuf Athaqafi n'akaaba amaziga. Mukaaba amaziga n'agamba mukyala gwe abantu bano bonna mbasonyiye olw'obukulu bw'okugatta oluganda. N'amugamba era sirina gwe ngenda kukwatako, oluganda kintu kikulu nnyo. Baganda bange tugatte oluganda, Allah ajja kutuwa khair, Allah ajja kutugaziyiza mu nfuna zaffe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.